Yes, Fadi TV jimbani kandi kano banaye mwasuze mutya muli mutya mwenna abagobezi bange. Ndakusaba subscribing atompere video no like tuwera birojiwa like video eno atosigana nga followinga. Obubaka buleka mu comment section bako kyotesa mu comment section yawo wansi ato subscribing onyige ne kukade buli wonyiga kade oja kufuna notification nga atadeyo video mbatumideko mwenna abasinziza mu ggwanga lya Saudi Arabia, mu ggwanga lya UAE, mu ggwanga lya Qatar, mu ggwanga lya Belgium, mu ggwanga lya Bahrain, mawanga ag'Abawalabu. Mbagala nnyo mwenna. Ndakusaba subscribing atompere video no like. Mbagala byanso. Pretty Aisha ngutumideko ku Sanina Kato Judith muri mu Pretty Aisha ni mu ggwanga lya Saudi Arabia. Judith Nakato waligo bayita nakiriwa Chris nakiriwa Catherine. Mbagala nnyo mwenna abasinza mu ggwanga lya Abu Dhabi mbatumideko naje musinzo kwanga muje kumirako badita Fadi TV UG. Aliwo mukwano gwange ali mu ggwanga lya Saudi Arabia ndakuba manya gakozesa ngerabiddemu ko katono. Amanyikidwa nga mama master kutumideko bali kubanga oje kumirako mungero kumfollowinga updates mujja kwa muzifunya wano ku Fadi TV UG. Ensonga za Kakooza Lawrence zo bunako lucha zitanda jukyo nako lweggulu Namwandu yakwatibwa ku sani manager w'ekifo bwe bali balina okulabikanga bamalira ekiro kusane kirina erina okulongosa luumu mwe bali bagenda okumalira ekiro kyabwe ekya anemuunu tukisa zino Namwandu jukya ku CPS bambi mukazi wattu nnyo mukazi bannange mukazi oyo bwaba yatta omusajja baaba essaawa zinali mu kukisasulira Yasuze ku CPS mu Kampala okulina manager w'ekifo kusane kirina naye ng'abantu abasinga bonna bakyasonga olunwe mu Namwandu wa Kakooza Lawrence bagamba oyo yatabaawi poliisi yagenze olunaku olw'eggulu ku Maxon Falls wabula kinala kimu kyayogedde nti alina obutambi bwe yazudde kubadde esuubiza okugenda ku CCTV cameras awo tuyinze poliisi eveeyo ebyeko kyeyogera ku nsonga eyo naye nga ye Namwandu muntu wange Yasuze ku CPS olunaku olw'eggulu kusani manager w'ekifo ne kirina ebintu byongedde okutabuka ono omusajja ye bannange Kakooza Lawrence onabika yete yefiira nno alabika teyefiira kubanga ebintu bino bitanda mpola omusajja mu kukyanga bamuziika omusajja nagenda kuweza wiiki ng'aziikibwa mpaka nakakati ebintu lunaku olukya bitambula step by step ddala ku ddala byongera kulanda bifuuse bufuusi namulanda nga mabeere gambwa biyanda mpola step by step kwegamba essaawa eno Namwandu yamanyi kiki kyaliko naye nga Katonda yekka yamanyi kyekigenda mu maaso yamanyi Kakooza baddamu nti oba nedda okusinza kati ku nsonda ezisinga okufulumya amawulire ag'esirika ziraga nti Namwandu essaawa eno ali ku poliisi ya CPS tumanyi kisigamba tewannamanyikibwa kiseera kikyagenda okuvaayo okumuta okuvaayo bali basatu be bakakwatako manager w'ekifo kirina ne Namwandu basuze ku CPS nekiseera kye banaabata kinaba kumanyikibwa bulungi olw'ensonga nti famire ya Kakooza Lawrence yagambye poliisi ekwate buli kiisi kwesuubiza okubanga alina kyamanyi kwesuubiza okuba nti ajja kuvamu information ejja okuyambako okufuna obwenkanya Kakooza Lawrence afuna obwenkanya Kakooza Lawrence afuuse Kakooza Lawrence omugagga nagagga oba muzimu gutandise okulabika nga gutabaala tewali amanyi naye ng'omusajja g'amazima ebintu bye byongera kutabuka kulanda buli kiseera era omukazi ono Mukama Katonda amusaasire bw'aba yakikola amuwonezese bw'aba yakikola Mukama Katonda amusonyiwe naye nga biba bibi ku sayidi ye bibi abantu abasinga bonna basinga ku nsonga mu nnyo lumwe olw'ensonga nti yeeyisa bubi ku mukolo balina gwe bali bakako obukazi abantu abasinga basinzidde okujjukira abantu tebasooka kiwa focus mu kusooka naye omukolo bamaze kutematema mu video omukazi bwe yeeyisa ebyengirigiri bakitegeera nti mwati omukazi ono ayinza okuba alina kyamanyi obwo bujulizi obutambi obwonna bulaga bujulizi bwongera kulumiriza mukazi tumanyi babali bayombyemu tewali amanyi naye ng'obutambi obwo bwe basize okweetera omukazi ono obuzibu nabwami Justine basize omwetera obuzibu naye nga bibi nnyo ku sayidi ye omukolo bagulaga ku KD TV gwaliko era ne bavidiyo bana bakwata zi videos aba kamera zaabwe ne bagukwata
naye nga ye nabwami Justin Namwandu w'omugenzi Kakooza Lawrence Nagaga bibi ku side ye byongera kutabuka obutambi buno bwe basinze okuleeta obuzibu abantu tebasooka bbuwa nnyo budde naye badde omukono ne bagusaamu obutambi bonna omukazi ono we yalagira face eri so tough kati abantu abasinga basinzidde okutandika okumulumiriza naye nga bambi kasabe Katonda bazuule ani eyatta Kakooza Lawrence bwe tebaamutta nakyo kizuuke bino nabyo biggwe musabe subscribing bagita FAD-TV ningo omukazi Yasuze ku CPS mu Kampala kusani manager w'ekifo kusa ne Kirina basuze olunaku olw'eggulu poliisi abakutte olunaku olw'eggulu bajambeko mu kunoonyeza eyo bulungi tubitine mu video n'abezeeko mwera